Gy'otobadde munnaffe yonna tuyise ne tufeffette ensonga ez'amawulire agataliiko nfuufu ye ttiimu kabiri etumbudde. Ndi Paul Mayinja njikuliddemu ngenda kubanga tutambuza ensonga zonna munnaffe Mebo Mulungi nga tukutalaaza ensi eno byonna ebintu nga bitambudde. Tugenda kusooka tugakuwe mu bufunze n'oluvannyuma tujje nago ne ttiimu kabiri tusanye kusiguka munnaffe. Ebikulu mugataliiko nfuufu nga Abooluganda poliisi be yalagidde okuyimiriza olumbe lwa kitaabwe basazeewo okulwabiza awalala. Poliisi basanzeyo ne bakwata. Ne basalawo olumbe balwabye ebbaluwa bazirina. Agambibwa okuba Omusamize Akwatiddwa. Asangiddwa n'obuwanga obwefaananyirizaako obw'abantu busatu. Abatunga yunifoomu mu kiyembe bakukkuluma. Ab'amasomero batujjako engoye ne batatusasula. Batuseera nnyo yunifoomu nnyo ogenda otuuka mu kiyembe byakuguza emitwalo 4 mu kiyembe ya mitwalo 2.